27 kwa 37. Mami Bwanika ajja kujulira. Research alaga nti abakazi mu kaseera ako temugambwako. Twaba kitalo. Muba ba kitalo nnyo. Olinayo obwana bubiri. Mikwano gyange ab'eŋŋanda ne benkola nabo bonna bakumanyi. Oyogeza rights than your roles and duties as a wife. Otuuka ekiseera n'otandika n'okuvoola balo. Kati w'omuvoolera tamanyi how to deal with that. Because mu coping mechanism yekyo tekiriimu ng'omusajja. Mpulira. Akugamba Rusi ongambye nkya mugenda wanti ku mbaga nti tojja genda mbu nedda baaba nze wano siri mu kkomera. Amaanyi g'oyogeza wakati w'emyaka 27 n'emyaka 37 abakyala abali abawulira emboozi eno they will understand what it means because mubeera mu motion nammwe gye mutasobola kunnyonnyola and the men don't know how to deal with it. Kati ffe twasaba tugende twekuumire mu kumanya mu gender studies. Lwaki amaka gasasika nnyo wano mu myaka egyo bwe gityo 27 37 we wasinga okubeera divorce separation. Omukazi ayogeza maanyi because women think when you have money you have power. That's a lie. That's what we thought. Money is an enabler and money exposes who you truly are. Kati omusajja bw'akukubira akajji n'ofuna omulimu n'ofuna ssente omusinga asigala akubala. Juxtapose it between 27 and 37 abasajja ng'omukyala ali myaka egyo omusajja aba amuliko mu maaso naye aba atandise abamu okuretiring okuva mu mirimu gya service ng'atandise ka business ke abambi akyagatta business zistraininga nnyo tezinnapiikinga kati gwe wapiikinze. The power dynamics have shifted. Oyogeza boggo tekijja kusoboka. Gana amaka gaffe ffembi amaanyi g'okozesa ng'oyatula ebigambo ebyo musajja akutunuulira yeewuunye wakati ki ekigenda mu maaso. And guess what? Omusajja bw'ayita mu mbeera bw'etyo they then get married to their careers of their businesses. Bafuka workaholic. Wakati awo school fees z'abaana ziba zimenya naddala omu abaana nga bali wakati wa senior 2 ne senior 6. Egyo emyaka bw'ogitunuulira nyaabwe abeera wakati wa 27 37 tagambwako. N'atuuka n'aba nga takyagala kumanya bya kitaabwe. Kati kitaabwe n'atuuka n'abavaako ng'abeera waawo naye abaana balaba. Of course. Era abaana beera n'agamba our father is a strong man. Nti waliwo ebintu nyaabwe byakola bo nga babiraba. Gasibituufu. Naye nga tebalina bakiyingira. Naye nga taata akulaga agamba ate mufaayo all will be well. Yagamba all will be fine because the business yagirabe ayina kyala bakiri mu motion kitambula. Gwe togambwako akabina kakomeeri abantu bakuwana ku social media oli active DM zo ziwuma. Between that age that's when women have the biggest body count. Baba wuuba ne batuuka ku level era wakati awo baba bakatandika babeera bakompitinga ne babba baabwe mu byanfuna mu ki ne baba ayogera amulaga nkusobola. So the tone, the talk, the choice of language. Don't you think kigenda okuva eno nga nawe ng'egyo badde onkwatamu eno tibwenfuna opportunity y'akasente kino tekiri ku ngeri gye mbadde nkukwatamu luli. It is a shift most women actually n'abasinga bagitegere bamaze kutuuka mu myaka 4 ne batandika okugamba abaana abo bwala bannange mubeere bagumiikiriza nabo tubalina ngeri basobola kinnyonnyola. Okitegedde problem is atuuka wakati w'emyaka 33 okudda waggulu nga takyakompitinga na bbaawe naye ng'akompitinga ne bakyala banne abali mu lusoolu. Nze nsiiba ne bagundi twabadde ne bagundi ku pate y'egindi eno. They want to be so outgoing. Baagala nnyo okufuluma because they are competing with the outside world. Abaana balaba taata waali maama taliiwo
mukadde aba out aba ku vacation agenze mu mbaga yava wedding ali ku komite ezitegeka buli mukolo and the man is watching now at 40 katonda aba akuyambye n'omusajja nga yasigala n'asigala ku 40 bw'aba yagenda omusajja ayina aweereza fees oba upkeep asigaza receipt because they know at 40 you come down ng'oyiise oyisa amadirisa ekiddako you're going to play a victim card mwami tatwabirira abaana nzembera nabo jagenda mu fida receipt ziba weeziri era abasajja bayita mu mbeera eyo agamba mumpa akawunti z'essomero nti omwana mulwadde nkuwadde insurance card nti twetaaga ssente zino ez'emmere waka takuweereza kaashi mobile money asigaza evidence because now you're going to be panicking bagiyita middle life crisis otandike ng'olaba olinga alireeti bannange kaleera abamu katonda bw'amuyamba ng'omwami yasigalawo buli watambula ku mukolo ng'amusitula bannange nayise n'omulungi wange musebo wange yimirako bakulabeko is trying to compensate for the 10 years lost egyo emyaka 10 ku 37 emyaka egyo luusi gibanga ono omwana ali mu kavubuka togamba wakuwamala ddozaala tulina kyopuruvinga nsi olina empeta bw'aba ayagala yeegobe nze siva mu maka your career is going up he has retired is trying to start up a new business so ebyo tebinnapiikinda power dynamics za money kati gwalinamu now the money exposes the true you both sexes by the way absolutely kati agenda otuuka wano waggulu ogenda okudda okuleeta akavuyo ng'omusajja akutunuulira but truth bw'otunuulira divorce ze tulina ne separation leero mu ggwanga ziva mu maka gye tuva patterns omukululo funa obudde obuuze omwagalwawo what do you understand by marriage obufumbo kyeki gy'oli kyakubiri mubuuze gwe gye wakulira kifaananyi ki kye walaba ekyamaka oba obufumbo ansa zaakuwa zitwale nga nkulu because kyakuwadde yeye yennyini omukyala yenna eyakula ne single mother tona kyomugamba nga teyalaba ku taata we paka ku myaka 15 akula bamutyuninga nti abasajja tebawangaalawo mu maka obeerangamu ne ssente ye ey'ekikyala weekolerengayo ebintu they prepare women for divorce and separation so omwana bw'akula mu maka omwana omuwala nga talabyeko taata paka naweza 15 years ne bw'aba talabye taata naye nga talabye male figure mu maka omwo kitonde kisajja mu maka omwo kyeyisa kitya kiwa kitya obukulembeze waliwamu akula n'abasajja muju naye nga their mothers have taken over the role of leadership bw'abanga ye ng'omuntu teyalaba ekyo bw'atuuka wano okufumbirwa kyeyalaba kyagenda okuwa nkugambye abakyala mukulaba bategeka for divorce and separation. But is that bad? Tewali agadde zuzu. It is bad. It is not bad. Rensong ati okuga nti mbeleko nakasente kange for emergency. Ati owulira gwe sente ze zibagamba beeramu za emergency. Nze lwaki nezange tebantendeka ng'omulenzi. Ani agaana? Zibeere za emergency. Ani agaana? Era nawe obeera no bwa emergency gw'okwekeyo bali. Now, that's where the problem comes. Nti system yaffe oba belief systems zaffe zitutandika tukyali bato okubeera nga tetuli beerufu. Nti omwana oba bamugamba okolangawo akasente akakubeera nezi. N'omusajja ne bamugamba ofuna emitwalo 4 ku mulimu yogera 2. Abakazi bazibu. Saawa yonna omukazi akulyamu olukwe. Now, omukazi eyakula alaba ekyo nga maama we yavuga amaka, they are not attracted to alpha men. Affe tebatwagala. Fe bagamba sikulabayo. Takwagala abo balimu olukungukungu balina fuga balita na fugabbi because baagala abasajja abali better. Be bali waabo.
be basajja bojja nomuga enkya nno ŋŋenda wassenga nantu naye mutuuke bulungi kubanga gye yakulira yalaba maama we ng'omusajja gw'alina yamuvuga kati bwe munajja mmwe bakyamagere gwe takusobola kubanga mu ye alimu ekirungo kya masculine ekimuvuga endowooza ebikaseera gambye era nze emikono gyange gyonna gyonna basajja weebuuzenga nnyo ekimusika ku basajja gye yakulira patterns omukululo mwe yayita